Tukubira Luganda Paulo mu ngalo ez'amaanyi. Omusajja otambula naye ebbanga ddene era nzijukira nga atandika okuzimba ekizimbe kiriko office kati administration block. Y'omu ku basajja abaayimye ne bagamba tugende tuzimbe ekkanisa. Manyi muzimbi ate mubazi wa bitabo akola bingi. Naye Paulo oyo ntambula naye kakati ekizimbe kino kiri waggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Paulo tukwagala nnyo, Mukama ngero okukuuma wamu n'okukwagala. Mukama yeebazibwe. Oluganda Stephen Wali, Stephen Nsubuga. Tannaba kulabika. Okay. Kale yabadde agambye otuyambako naye Mukama mulungi ajja kutuwa ekisa kye ekingi. Yesu yeebazibwe ennyo abooluganda. Nja kusabaddemu nate oyaniriza oyo akulinaanye oba gw'olinaanye naye awo omwaniriza omugambe oluganda sinsi nnyo okukulaba obale nnyo okujja okoze bulungi. Haleluya. Nja kusaba tubikkule Bayibuli zaffe mu bitabo bibiri. Tujja kusoma mu bitabo bya Bayibuli bibiri. Kitabo kya Zakaliya essula ey'okuna olunyiri lw'omukaaga paka ku lw'ekkumi. Zakaliya kwata waawo nange mbikkule yange wano. Nabadde mmanyi nti owooluganda Stephen ajja kuba nti waali ne byonna Mukama abisobolera ddala bulungi. Zakaliya essula ey'okuna olunyiriri lw'omukaaga paka ku lunyiriri olw'ekkumi otugenda okuba nti tujja okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Ate tujja kugendako ne mu Bebulaniya essula ey'ekkumi n'emu olunyiriri olusooka okunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tukyabikkula njagala tusabire ensonga eno. Olunaku olwokutaano ani ajjukira ennaku z'omwezi? Ennaku z'omwezi zaali mmeka? Zaali 31. Kakati olunaku olwo olwa Okitoba nga 31 abalogo n'abasezi balukuza. Mu Bamerica ne mu Bazungu bayita olwa Halloween. Bameka buli kigambo ekyo Halloween. Mwali mukiwuliddeko. Kati olunaku olwo lutambulira ddala okuva mu mwezi gwa Sebutemba nga bajaguza ebyobulogo n'oyo byonna ebigenda omwo ebyabalogo abasezi bwe bityo. Era bamanyi okwambala obukookolo obungi nga bali mu mawanga ga mu Amerika ne mu Europe waggulu eyo. Kati nga obwo obukookolo tebubeera bukookolo bwa bulijjo, bubeera nga buwanga bw'abafu. Era bambala engoye enzirugavu nga bakutiisatiisa gamba bakikola bo bagamba balinga abazannya obuzannyi. Naye nga mu nsi ey'omwoyo si byakuzannyiramu. Era mwaga mawanga abantu bafa bangi nnyo. Ojjagenda ku mutimbagano gwo ku WhatsApp oba ku Google olaba abantu bafa buli mwaka mu ebyo bikujjuko ebyo. Bawaayo saddaaka era ebimu ku obubonero bye bakozesa ebeeranga nsujju. Bazimanyi bazibuwoolamu ne bakola ebintu biringa nsujju naye nga enkomero ya byonna byonna kuba nti nno bakonekitinga ggwe omuntu omulamu n'abo abaafa. Oba mukitegedde? Aha. Kati yensonga lwaki abantu bafa bangi mu bino ebiseera. Mwine eggwanga Uganda guno omwezi oguwedde ne kaakano bameka baludde ku bubenje ku makubo gaffe? Bameka baludde ku bubenje? Tumuna kulya bubenje bafa. Byebimu ku byebyo abantu bafiira ddala mu bubenje mu bulwadde. Naye nga ekireeta ku ebyo nti nno abantu baba bakola emizimu egy'abo abaafa begatte n'abo abalamu ku nsi. Era olaba kati amawanga nga Tanzania bambi ebigenda mu maaso si birungi, abantu bafiira ddala bangi olw'ebintu ebigenze mu maaso ebyobufuzi n'ebiringa ebyo.
Kanjja kusaba tuyimirire ku magulu gaffe ng'ekkanisa tuwakanye ebintu bino bya sitaani biriko tutuukako tobikkiriza kutuuka wuwo gy'oli oba amaka g'ovaamu oba ennyumba gy'ovaamu naye Mukama atukuume atubikke n'omusaayi gwe newankubadde bino nga byonna bigenda mu maaso abaana ba Katonda n'abo abantu bonna abatulinaanye Mukama ffenna tukuume bulungi. Yimusa eddoboozi lyo owakanye bino ebintu bya Halloween mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yimusa eddoboozi lyo Oluganda. Sinaba kubawulira. Sabira amaka go, sabira abaana bo, sabira ab'eŋŋanda zo nti bino ebya Halloween bireke okuba nti gwe bikwatako. Omusaayi gwa Yesu gukukuume obeere omukazi n'omusajja nga ebintu ebyo eby'emizimu ebyo abantu abaafa na biki tebikwatako kubanga Yesu yatufiira ku musaalaba. Ffe tuli balamu tetujja kufa era gamba nze sijja kufa ngenda kubeera mulamu nze n'abaana bange n'abazzukulu n'ab'eŋŋanda zange tujja kubeera balamu tetujja kulwala tujja kufuna aksidenti tetujja kufuna bintu bitutawaanya tugaana egyo emizimu egya Halloween egy'abafu egijjawo okubeera n'abantu. Mukama tugigaana, Mukama tugiziiza, Mukama tuyimiridde ng'ekkanisa nga tugamba nti nedda ebyo si byaffe. Mukama ffe tuli baana ba Katonda tetujja kusina misambwa oba emizimu oba lubaale oba ebyokoola tetujja kubisinza. Tugaanye, tujja kusina Yesu yekka yasaanidde okusinzibwa, yekka yatukuuma mu musaayi gwe omungi ennyo ddala. Mukama tukoola Yesu oyimuke ayi Mukama okuume ekkanisa, kuuma abantu abali wano olwaleero n'abo abagenda okujja n'abali ku mutimbagano ab'amaka gaffe bazadde baffe bamaama baffe baganda baffe bakojja baffe Mukama bataata abato basenga Mukama obakuume baleke okufa nga tebannaba kulokoka. Mukama tukoola Yesu ate nabo bakumanye taata kuba Mukama gw'oli mulungi rimozwekererebo era genda mu maaso ogambe nti Mukama tukoye omusaayi mu ggwanga Uganda, tukoye abantu okuwambibwa, tukoye abantu okukijjanyizibwa ne babatemako obugalo bwabwe, abantu basibwa mu makomera ekitandibadde. Gamba nti Mukama kyusa embeera gye tulimu olwaleero, kyusa embeera Mukama era n'abo bakola ebintu ebyo Mukama ababonereze bwe baba nga tebeenenyeza. Gamba Mukama nti Yesu Uganda yiyo, twagala Uganda Mukama ejjudde emirembe n'okukulaakulana n'obwenkanya n'amazima n'obwetoowaze n'obwetwegulumiza. Mukama eggwanga lyaffe Uganda tuyita Mukama maaso go tubonyebonye ekimala. Embeera Mukama nzibu nnyo, obwavu butuyinze. Embeera Mukama nzibu, abantu bakwatiddwa bangi ne bawambibwa Mukama ne battibwa. Mukama tukoola Yesu kyusa embeera mu ggwanga Uganda. Oli Katonda akyusa embeera era akyusa n'emirembe. Mukama tukoola Yesu otuvireyo taata kubanga oli mulungi. Oremozekererebo rimozokorereba ribotemereka yereberebo rimoriyororoba yereberebo. Mukama tukwebaza tesala zaffe Mukama oziwulidde era Mukama tugenda mu kigambo kyo nakyo Mukama okiwa omukisa. Mukama tuzze okwebaza ebyo Mukama biwakola Sunday yaggwa era ne weekend ewedde Mukama eri obulamu bwaffe buli kinoomu era nga buli maka era nga buli kkanisa. Mukama tukwebaza Yesu tuzze okuwa ekitiibwa n'okutendereza Yesu kubanga oli mulungi. Nunyirira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu mutusabidde gamba nti amiina 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 amiina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Twebaza Katonda nnyo nnyini ddala. Sunday gye twakakuba emabega eyaggwa October nga 26. Twagala okwebaza buli kinoomu ku mmwe mwenna abaaliwo era abaakuŋŋaana era mwenna abaakola ekyali kisoboka kyonna okuba nti olunaku lwa Sunday lwali lunaku lwa buwanguzi. Ankotema kendezamu katono nnyo banga sala katono weewaawo kiriko kale kaliko. Okay, kale Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'ekyo.
Mbadde ngamba twebaza Katonda nti Mukama yatuyamba okuba twalina Sunday ey'obuwanguzi eyaggwa, era Mukama n'akola ebintu byali bingi nnyo ddala. Njagala okwebaza buli kinoomu. Twebaza Mukama olw'abayimbi baffe. Mukama yeebazibwe. Tubakubireko mu ngalo abayimbi. Mukama yeebazibwe. Twebaza bakola ku byuma byaffe abeera mu karuumu ako. Bakola omulimu munene nnyo. Twebaza abakebezi. Bannange abakebezi mwebale nnyo nnyo nnyini ddala. Twebaza abaate akakiiko akateesiteesi nabo tubakubire mu ngalo. Patience, Aunty Dorothy, n'abalala bangi. Mukama ffe yeebazibwe. Tubaze n'omwami n'omukyala Kanaabi. Lwaki? Omwami n'omukyala Kanaabi be baalongoosa ne balima wano wonna waali abazise wonna wonna n'omwami. Mwebale nnyo mwebalirira mwami n'omukyala Kanaabi wamu n'amaka gammwe tubaagala nnyo era mwebale okuweereza Mukama. Abeegayiriza nammwe mwebale. Buli omu kyakola kyali kinene. Mukama yeebazibwe. Era tugenda okumaliriza nga tulabye amaanyi ga Katonda nga bwe tugenda okulaba. Era olwaleero omutwe gwaffe twagwise okwebaza Katonda olw'obugabirizi bwe. Okola ki? Okola ki? Okwebaza Katonda neki? N'obugabirizi bwe. Tugenda kutematema mu bintu ebyaliwo Sunday yaggwa kasubire anafuna okuyambibwako aba sound n'aba media. Mukama ffe yeebazibwe. Twala kwebaza Katonda kuba ebintu Mukama byakola ku Sunday byali binene ate byali bikulu nnyo ddala okutuusa olunaku olwaleero. Nenja kusaba tubikule Bayibuli nga bwe nagambye, kitabo kya Zakaliya essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli egamba bw'eti: n'addamu n'agamba nti, kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi nga kyogera nti, si lwa maanyi so si lwa buyinza, naye lwa mwoyo gwange. Naye lwaki? Lwa mwoyo gwange. Tuyimba oluyimba wano atuga mwoyo mwoyo kola ki? Jangu okole ki? Ontwale wa? Ekifo ekyo ekifo kyekyo ekyobulokozi. Sitaani yawakana nnyo nga tayagala tulokolebwe. Yesu afa ku musaalaba ne Sitaani ng'amuwakanya. Tugamba omwoyo tutwalawo. Kati Bayibuli egambye nti no, si lwa maanyi si lwa buyinza, naye olwaki? Olw'omwoyo gwange, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Olw'omusanvu, olusozi olunene gwe bweyita ki mu maaso ga Zerubbaberi? Olibeera lusenyi, era alireeta ejjinja erya waggulu ne libalangirira nti liweebwe ekisa. Liweebwe ekisa. Olw'omunaana, nate ekigambo kya Mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti, emikono gya Zerubbaberi giri kigambo kino girasizza ennyumba eyo, era n'emikono gye girigimala, era olitegeera nti Mukama w'eggye ye yantuma gye muli. Kubanga yaani anyoomye ennaku olw'ebitono, kubanga balisanyuka era baliraba ejjinja erigenda mu ngalo za Zerubbaberi. Bano omusanvu ge maaso ga Mukama gaddukaddukana mu nsi zonna. Mukama ffe yeebazibwe. Tubikule ne Abebulaniya ennyiriri eze 12 ezisooka
mu ssula 11 Bayibuli egamba bweti n'essuula eno yakukkiriza lugamba bwe luti nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika kubanga abakadde bateregezebwa mu kwo olw'okuzikiriza tetuulenga ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika olw'okukkiriza Abiri yawa Katonda ssaddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini eyamutegeeza okuba omutuukirivu Katonda bwe yategeereza ku birabo bye era olw'okwo newankubadde nga yafa akyayogera olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategeezebwa okusimibwa Katonda era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya olw'omusanvu olw'okukkiriza Nuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali bitannalabika n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye kyeyava asalirwa ensi omusango n'afuuka omusika ow'obutuukirivu obuli mu kukkiriza olw'omunaana olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda olw'okukkiriza n'abeeranga omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etaaliye ng'asuula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne eby'okusuubizibwa okwo kubanga yalindirira ekibuga kiri ekirina emisingi Katonda kyeyakuba kye yazimba olw'okukkiriza era ne Saala ye yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali ayitiridde mu myaka kubanga oyo eyasuubiza yamulowooza musonyiweko nga mwesigwa era kyebaava bazaalibwa oyo omu era eyali nga afudde abaali nga emunyenye ez'omu ggulu obungi nga omusenyu oguli mu ttaka ery'ennyanja ogutabalika Mukama waffe yeebazibwe ebyawandiikibwa bibiri bino byombi byogera ku nsonga eri abo abakkiriza Katonda Zakariya yayogera ku lusozi n'agamba ggwe olusozi olabika nti oyimiridde olaga olina amaanyi mangi naye ojja kukakana wansi ensozi mu biseera ebisinga obungi mu Bayibuli zibanga bifaananyi eri embeera mu bulamu bwaffe ezeegulumiza era embeera zino zibeera nsozi ate zibeera nnyingi ezimu ku ezo ensozi bubeera bulwadde ng'okugezesa oli bambi ng'obulwadde bumutawaanya ezimu endala ensozi zibeera ku ezo bw'obutabeera na byeyagala kukozesa toyina nsimbi oluusi kubeera kukyayibwa toyina kuganja zibeera nsozi
oluusi kubeera kulogebwa nga eddogo likutawaanya ne lifuuka olusozi. Naye Mukama agamba Zerubbaberi n'amugamba olwo olusozi lujja kukakana wansi. Ne mu Bebulaniya 10 tusomye abakazi n'abasajja abali mu byawandiikibwa bino baali bakukkiriza ne batambula mu nsi gye baalimu n'embeera ze baalimu mu kuwakanyizibwa okungi naye ne bafuna obuwanguzi. Ibulayimu Mukama yamugamba ojja kuzaala omwana n'alinda musajja wattu. Emyaka ne gigenda ne gyekuluumulira ndowooza nga ne ku kyalo bamugamba naye ggwe musajja gwe atazaala ye ggwe wabaaki ye ggwe Saara oli mugumba oliko mawa nga babakyomera. Era nze ndowooza Ibulayimu yina okugesebwa kwalinga kungi nnyo. Ndowooza nga bamugamba olukana akawala kali ku kyalo kajja kuzaalira omwana oyo omukazi gwena mugumba agamba eyansuubiza mwesigwa. Babule tugamba Ibulayimu yazaala omwana kumpi nga nokweza myaka 9 n'omusobyo. Omuntu w'emyaka 9 abeera mukadde babalenza okootakoota. Naye Ibulayimu ne mukyala we ne bakkiriza Katonda nti Mukama kye yasuubiza kijja kutuukirizibwa. Kikyeŋŋamba oluganda olwaleero nti naawe oyinza okuba ng'oyineeza ensozi bwe zityo naye Mukama atukowoola tubeere abantu abagenda okukkiriza Katonda. Embeera ne bwebanga eremeddeko etya tukkirize Katonda kijja kusoboka. Bayibuli egamba nti eri abaana b'abantu tebisoboka naye eri Katonda buli kimu kisobokera ddala. Walokoka lwa kukkiriza era obulokozi bwe tulimu bw'otolina kukkiriza toyinza kuyimirira. Naye abooluganda Mukama bino ebintu byagala okukola eri obulamu bwaffe. Tumanyi okuterebuka ne tutya ne tukankana ne tulaba embeera nga tulaba ensozi zitusukulumyeko obuwanvu naye Mukama atugamba amaaso go gabuuke gasinze olusozi we luli otunuulye Katonda wali eri waggulu. Zabbuli 122 bwe tugamba nyimusiza amaaso gange eri Katonda eri waggulu si eri olusozi. Bw'oteeka amaaso ku lusozi tojja kumalako naye amaaso gayimuse ogateeka eri Katonda omulungi era omwagalwa. Tuyimiridde olwaleero nga twagala okwebaza Katonda olw'olusozi lwe tuwalampa olw'ebbanja l'ekkanisa eno. Mbabulidde bino ebintu mirindi mingi. Twatandika kwewola okugula ettaka lino miliyoni 60 sente zaali nnyingi 2018. Sente zibeerako amagoba tugenza okukakana nga lwakawaayo kumpi miliyoni nga 9. Miliyoni 9 ziba sente nnyingi si wekiri bannange naye nga ate bakyatubanja. Era y'ensonga lwaki tugamba bannange tukwatire wamu luno olusozi olw'ebbanja tululye. Mukama yeebazibwe. Olusozi tululye. Y'ensonga lwaki Sande twakuŋŋaana ne tuwa mikono gyaffe amalala munanamu ne mubeerawo nga twagala olusozi luno olw'ebbanja miliyoni 272 bire nga tuluwangula kuba Mukama Katonda yagamba nti olusozi lujja kukakana wansi. Kakati ebyawandiikibwa bino ebibiri tusomye mulimu eby'okuyigga nga twebaza Katonda byetugenda okubanjulira byakola ku lunaku olw'Essande. Ekisooka tulina okwebaza Katonda amaanyi ag'obwakatonda okusukkuluma ku kaweefube w'omuntu. Amaanyi ag'obwakatonda gye gali era gakola era g'amaanyi. Zakariya 4:6 egambye si lwa amaanyi si lwa buyinza bw'atyo Mukama bw'ayogera naye olw'Omwoyo Omutukuvu. Bino bye twalaba ku Sande ne bye twalaba ennaku ezisemabega si lwa amaanyi gaffe mutusobola okuteekateeka obulungi. Kakati mujja bannange tuyambe. Waliwo omu yawulira ebyaliwo wano n'ampita n'aŋŋamba jangu naffe otuyambe. Ne mbagamba mbayambe ntya?
tunulya Yesu Kristo yayamba nange ndi muntu buntu Mukama yebazibwe simanyi gaffe nemanyi gani gabwa Katonda era banekamba bulire buli anaawulya kubuna obujulizi tomugamba tuno Musumba waffe alina amaanyi nze siina ndi mwana wa muntu ninawe enkoma naye Katonda oyo owa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo yakola ebyamagero tumwesibeko bannange ate nze okukkiriza kwange kugamba nti si kkanisa yokka erina okubeera obulungi naye naawe eyo embeera olina ogivaamu gamba nti amiina embeera ezo tulina okuzivaamu tuwangule ensonga zino ez'obwavu ez'amabanja obulwadde okuyisibwamu amaaso okunyoomebwa kalokolekako kazze tebakulaba nakukulaba namu olw'embeera gy'oyitamu oluusi musajja wattu kitawe n'enjiri gy'obuulira teri agikkiriza anti bana kyebalabako naye twagala Mukama atuyimuse gamba nti amiina nga bw'oyimirira mu famire yo bakuwuliriza lwaki kubanga Katonda gwe bakkiriza akuviriddeyo atokoza ebyenjawulo ebingi ennyo ddala bannange nze gye nva ewaffe baninga batuyita baavu mu baavu gye tuva nga teri atumanyi naye Katonda ono kati bwe tuyimirira okwogera banaffe batuwuliriza kyekigenda okubeerako owooluganda bwanga okkiriza Kristo Yesu twagale Yesu tumugondere tumuweereze Mukama akole egigye gwe kola egigyo ne Mukama akole egigye ebiseera ebisinga obungi tubeera bubeeza kale Mukama kale jangu okole taata ngo emikono ozinze tulina okusaamu amaanyi tunoonye emirimu tunoonye ebyokukola tuseemu amaanyi tubeko kye tukolako kwako kyokwatako Bayibuli egamba nja kukuwa omukisa buli kyonookola ki bw'oba tulina kyokutteko biveeko kikyokutteko oluganda omugenzi Mpalanyi nkoyoyo yafa yagamba nti kikyotunda kyebaganye okugula kikyokutteko baako nekyokwatako bwotuna kyokutteko ekyo kyotakutteko Mukama tajjukubisaamu ate emirundi emirala emingi mpewo oyagala mpewo nesaagala mpewo njagala ekikwatikako Mukama yeebazibwe ekyokubiri kwe kwebaza Mukama Katonda olw'ensozi ezisendeddwa Mukama asenze ensozi Katonda atubeereddewo wano nga tusomye mu Zakariya olusozi Mukama n'asenda ensozi mbagambye nti sente ezakaweebwayo zingendo miliyoni 19 era bwe twateekateeka kampeni yasooka nga April 12 twali tulowooza nti tujja kusinza Mukama amaanyi Mukama nitumugamba mweyo kampeni twagala miliyoni 2.5 batulowooza nyingi naye tugenza okumaliriza nga abantu sente ze beeyama ne ze baawaayo wadde nga tebana bakumalayo bonna zasukkuluma ku ezo sente zayitawo tulina okwebaza Katonda yajjawo ensozi kizoyina mu bulamu bwo zirina okukakkana wansi ozirinnye ku nfeete obeere muwanguzi abakwesaamu amaaso nga tebakyasobola kukwesaamu maaso lwaki kubanga munene ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi gwe twakkiriza mwesigwa Mukama waffe yeebazibwe kisoboka gamba kisoboka ekyokusatu kwe kwebaza olw'okukkiriza okwangula amabanja n'okuwangula obwavu
okukkiriza tokyulira buwulizi nti kiryawo okyulira buwulizi naye maanyi ga Katonda agakola mu ggwe. Bayibuli egamba nti okukkiriza kujja na kusoma kigambo kya Katonda nolaba nti embeera egenda kukusaanyaawo mu buliwo naye mu nsi eyo n'ogamba nedda tejja kundya eno empologoma nnene naye tejja kummira kuba nange munze mulimu empologoma ye Yesu. Okukkiriza okwo kuwangula amabanja n'embeera. Era Katonda ono ayagala ggwe nange tubeere bakukkiriza, tumukkirize mu buli mbeera yonna ne bwe bange kuwakanyizza etya. Okukkiriza kugaana amaanyi aga Sitaani okukola nga bwe gandibadde gakola. Okukkiriza maanyi ag'obwa Katonda agawakanya amaanyi aga Sitaani. Okukkiriza Mukama waatwagala. Buli wakkiriza Katonda oba omuwadde ekitiibwa, n'ekyokubiri oba omuwadde enkizo kwagenda okukolera. Bw'obeera mu kubuusabuusa ebyange byagaana ye nze ndibeera ntya, ezo embeera sizisobola, nga Sitaani abibaka ng'abibaka bw'ati mangu. Ennaku zino zempiseemu zibadde nga nnaku 14. Mukama abadde nga nteekako ensonga zino 2. Ensonga esooka ge maanyi aga Sitaani agatwetoolodde buli lunaku nga Sitaani kyanoonya okutuzikiriza. Emizimu gye giba ginoonya wuginaatu tukolerako obulabe nga giwa naye ekyokubiri nti wadde nga amaanyi ga Sitaani gaba weegali, amaanyi ga Katonda gaba n'abo bakkiriza. Zabbuli 34 Bayibuli egamba nti Mukama ajja kuweereza bamalayika be bakukuumenga obutaweera. Okimanyi nti buli obeera ne babodyguard nga bakugobako emabega, bamalayika ba Mukama nga tebalina ebyo swords, nga balina ebitala. Mukama yeebazibwe. Kati buli nsani lwabagala okukolako obulabe nga bamuziiza, nga bamuziiza tebamujja mukkiriza. Lwaki? Oli mwana wa Katonda, walokolebwa, wanaazibwa n'omusaayi, olina akabonero ak'obwa Katonda y'obulamu bwo. Kati Mukama bakuma kubanga oli muntu we, oli wankizo nnyo mu bwakabaka. Naye ekyewuunyisa nti oluusi tetumanya na kumanya biki bigenda mu nsi ey'omwoyo, tuba ng'abantu abalala bonna. Bakuma butiribiri ssaawa 24 ng'otambula, ng'oli mu luguudo, nga wonna w'obeera Mukama aba akukuuma. Gino badde ngenza okuziika emukono. Kino kankyogere mu nsonyi, tuli mu saabisi ya Luganda kyekirungi. Ndi Muganda naye wali oluusi ogamba nti ne Buganda obeera ne Buganda obakase katono, si Buganda nnene. Navuze emmotoka ogenda batugamba tugenda kuzika kasawo, kati ningamba kasawo wano emmotoka gye nina ensajja nja kuba ntuusi wano kasawo. Twavuze ssebo kasawo, ntuvuga kasawo, nagenza okusoma ku kino ekipande ekibeerako wano nga tuli mu kilomita 8 tuli mu kasawo. Ningamba yiyi. N'ekyo kyeyala okuwa obujulizi nti ne bw'oba ogenze ewala ennyo eyo, obukuumi bwa Mukama tebukuvaako. Tebutuvaako. Y'ensonga lwaki bannange twebaze Katonda oyo alwatulwanirira, naye ate era oyo ajjawo ensozi ez'enjawulo zonna. Era Katonda gwe twakkiriza tumanye nti ye mwesigwa, awangula buli bye tuyitamu kino ne kiri ne bino byonna bina Mukama n'abitujjamu ebitulemesezza. Era nfe ng'ekkanisa bwe tutunuulira Mukama gy'atujje ng'ekkanisa ne watuusa olunaku olwaleero n'ebyaliwo mu mwezi ogwokuna ogwa Apuli okuŋŋanya ssente z'ekkanisa eno, n'ebyo ebyaliwo kwene Sande enewedde eno Okutoba nga 26, abantu ebyo okweyama kwe bakoze
n'ebintu Mukama bye nga akola. Njagala okulangirira olunaku olwaleero nti tulina bbanja. Kwe kukkiriza okwo okw'omwoyo. Mukitegedde bannange? Kwe kukola ki? Kampe ekyokulabirako kino. Ebiseera ebisinga nti okufuna ssenyiga ng'abajja. Tomuwulire wano nga atandise okugira n'obulago buno. Ate wanga abeera mubi. Kakati Sitaani nga mugamba Sitaani, wadde nga nkawulira wano, nze siina ssenyiga. Nekalemerako nako olusoka olwokubiri n'olwokusatu nange nennemerako. Olunaku olwokuna lugenda okutuuka nga sinako empulira. Kwe kukkiriza okukwenyegerako olwaleero kyekyo tulina bbanja. Mukama byonna agenda kubitereeza. Funa kyolangirira mu bulamu bwo ekibadde kikutawaanya mu kukkiriza okwo kusomya kwa Bayibuli, Abaebbulaniya 11, ogambe kino ŋŋaanyi. Mukama yeebazibwe. Kinga bwe nagamba Sitaani, nze sijja kufa, ngenda kubeera mulamu. Ndaba abaana bange Ariana Ayinza Asante nga bonna bamaze okusoma, bagattiddwa mu kkanisa mu bufumbo obutukuvu, ndabe ku bazzukulu. Ate tebajja kunziika nga nkyali muto, bajja kunziika nga nkaddiye 10. 10 sigenda kufa, sina gye ndaga. Nabadde nve mukono ngobudde bugenze, ngezaako okwanguwa. Nabadde nkoye nasonemu overnight, namaze overnight ku Friday kiro, nenyingira mu kibiina sawa 10 mpaka sawa 2. Saa 2 bwe zabadde ntufuna omugenyi yabadde mu America. By the way, omugenyi yatoddeyo $2 naye ez'ekkanisa. N'atusuubiza ne kamera ennungi eya live streaming naye ejja okuva mu America. Kati bwe twamaze ebyo nga tulina abalwadde ab'okukyalira emulago, babadde nga 2. Ate omukyala ngamba nange nina ebyange, nagenza okubimala zinga sawa 6. Namugamba kati mukwano, kati kangende mukono. Kati tutinaba kumala paka olunaku lwonna olwo. Kati nabadde ngezaako okuva mukono okumwe Kampala mangu. Kati nabadde mpisa. Sasa nangamba gwe n'ogenda kufa. Namugamba sigenda kufa. Sigenda kufa. Mukama yeebazibwe. Yimusa okukkiriza kw'Oluganda. Ojja kubeera mulamu. Mukama alwana entalo ne wajja kulwanirira. Erwanira Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Ye Katonda gwe tukkirizamu olwaleero. N'ekisembe ekyokuna. Twebaze Mukama olunaku olw'entandikwa entonotono. Olwaki? Olwaki? Olw'entandika ki? Entonotono. Mukama weewuunyisa tatandikira mu binene oluusi, atandikira mu butono. N'agenda ng'akola atya? Ng'akola ki? Ng'akasi. Abooluganda, funa w'otandikira. Bw'oba osika capati nga kapito tamala, tandika n'ezo entono. Nawe zibeera 3 zitunde, oziteeke mu nsawo ezo. Ate ezo ozikomyewo ozize mu bizinesi. Funa w'otandikira. Katono kajja kukula. Tuli bwe mu kkanisa, tulina entebe zino enkalu zino. Tugenda kuba ne services gye tugenda. Meka? Ng'ate zonna zijjula paka eri ne waggulu. Esooka ejja kubeera hallelujah service. Eyokubiri glory service. Esembe gye giyitanga the amen service. Nze Mukama byayita amangu abaava mu by'okukola mu mirimu sijja gamba emirimu gitali gya kkanisa, nali nkolera mu Pepsi-Cola gye nakola emyaka 4 Mukama gye yanzija okuyingira obuweereza. Ne nwana Mukama
mukanisa temuli sente njagala kasha ali eno naawe mukama okiraba nkulete kimu eky'ekkumi ndeka eno mukama omusajja yagaana tuyingira mu kanisa kama yebazo tumala okuyingira mu kanisa KPC Musumba waffe omukulu Musumba Galeskina n'agamba nti Musumba Joshua Mugabi jogera mutandike kanisa yaffe ya KPC Entinda agenda okuyambako Sebuguzi Godson genda naye n'atutumya mu kanisa netugenda Entinda tewaliwo ekintu ky'amaanyi kiri awo naye twasabanga mukama kuze kanisa eno mukama gigaziye mukama ekanisa giwa omukisa ate ffe abaasika okufuluma kubanga bangi bafuluma abali mu mambuka abali mu maserengeta abali mu buva ddyo ne buva kkono whatever kati Ntinda musumanaga mugendoke n'abantu nga 5 abasula side z'Entinda biki kyebando njala okubuulira ngenda okuva mu kanisa eyo mukama olwatuse tujja eno nga baali abantu 5 kanisa lyetuuza abantu 7 service 3 mukama nimugambuliza kati byanga katubiwedde kubanga tweziza akabantu 7 wano wenja okukaddiira mukama mazima danga nawe sipo omulaba wali ayiikayiika amasavu gali wali ngokyuka bota amasavu wennyini amasavu gali eno noga mukama Katonda kiwedde mukama ngamba atefuluma ngamba ne mukama naawe wazya mu kusikola ate kakati ne wano mukama yesu kino kino kanji bagamba kinakubuza mutoza eye kanisa ifalime ya watoto nga service ekiweebwayo ku Sunday ekyawansi ennyo tebuka wansi bukadde wa $5,000,000 service ki ene kanisa genda kukula nabanyumizaako nti ntera okuddayo ku watoto kubanga tukyali bamukwano n'abasumba bakwano baffe kama lubi yaŋŋamba nakuta gwebayina wano era gewagenda nagwe gyoli gyenakutumuko tugenda kulaakulana tugenda kuyimuka tugenda kubeera basajja bamaanyi nga onoonya woteeka emmotoka we gipaakinga nga space onoonya noonyi mugenda kuvuga mamotoka mmwe mugenda kulya ebirungi mwenda kulaba Katonda ate muzifunanga emmotoka ezo temufunanga malala nti manyiza nti bize nnyo twabirabaalabadde ebyo jangu osinze kino okwebaza Katonda njagala okusembyayo ebintu 2 mubimpe mpaka slide yako kagazi mulaba ka slide yako kikyolaba ku slide eyo kikyolaba mubuli ekyemulaba wangi kikyola kyemulaba mukyala kikyola kiraba akasumbi kali kamu buli bumeka mukama yadde ayogera nange weekend ewedde netwogera naye ebintu bingi nantwala ku kifaananyi kino byawandiikibwa bino Ssekabaka ekyokubiri mukama yagala tukole tutya nangamba njagala mukkirize nti abantu abeeyamye n'abagenda okusasula tebajja kukomya mukono
paka nga byonna bino bijjudde. Bayibuli egamba nti omusajja wa Katonda yamugamba omukyalo ono, leeta akasumbi oyiwe ojjuze buli kasumbi konna, esente zinaavaamu osasula amabanja go gonna. Goloze zasigalawo yazikozesa ki? Bakolamu ebyali bibagasa. Bano abaana banakwera baddu bali bakutundibwa bano abaana bano, kubanga alina ebbanja abeera kimuddu. Naye olw'amafuta gano abaana bano basumululwa. Twetaaga amafuta g'Omwoyo Mutukuvu tusumulwe okuva mu mabanja oba mu mbeera oba mu nsozi. Tukkiriza Katonda nti Mukama tajja kulekererawo kuleeta bugabirizi paka ng'ebbanja lyaffe liweddeyo. Sunday yaggwa bali batulanja balance esigadde za milioni 2.61, naye twateekayo eno wiiki zisse wansi era kazingiri 2.55 mu bwezi tatu. Mukama ffe yebazibwe. Ngerakoma n'akantu tusabe. Mpa enkoko. Mpa enkoko. Buka benebyo gene enkoko. Mpa n'akalala. Mpa n'akalala. Kiki olaba ku nkoko eno w'Oluganda? Wangi? Nkoko? Bameka balasize ku nkoko. Bameka balasize ku nkoko. Nusale nkoko. Kala balasize ku nte. Nedda. Buli Lwakutaano manyi twebaza Mukama nti tulina ebyoto ebyokusaba mu kanisa eno ebiwerako. Ku lunaku olwokubiri abawuliza enjiri bakuŋŋaana ne basaba. Olunaku olwokusatu ekkanisa tukuŋŋaana ffenna ne tusaba lwakubanga abamu ku abasinga obungi temujja kusaba naye nga tubeerawo wano. Olunaku olwokuna abakyala bajja ne banoonya Katonda. Olunaku olwokutaano lwaffe abatuula wano oba abakolera wano tulina ekyoto. Olunaku olwo olwokutaano ono olwedde mutabani waffe Ttendo yali akulembera. Nayogera ebintu bingi, naye mu kwogera kwe nayogera ekigambo ekyali ekyobunnabbi. Bw'ati bwe yagamba. Yagamba nti ebbanja lya kkanisa eno erya GFM lisaliddwako omutwe nga enkoko esaliddwako omutwe. Enkoko bw'ogisalako omutwe n'ogitta ekola etya? Epaapaala. Kyekiddako mugere nammwe njala kumaliriza. Nesambagala nekola ki? Bwe mala ekola etya? Mukama yabadde atugamba nti ku lunaku olwa Sande twakuŋŋaana ebbanja lya GFM twalisalako omutwe. Enkoko bw'ogisalako omutwe ne bwesambagala etya, ne bwebuuka etya, ne bwanga esobola okubuuka waggulu mu bbanga, enkomerero yaayo sefuliya. Ne bwe betutte lunaku lulamba weewaawo, naye nga ogwo omutwe tegulidda kweyo nkoko. Mpozi Mukama ngakoze ekyamagero. Mukama atugamba ebbanja lyaffe tekuli mutwe kati. Tekuli mutwe. Obudde bugenze. Njala tumaliriza abooluganda. Njagala oyimire ku magulu go. Buli kino muyimuka ku magulu go. Yalo yimuse eddoboozi lyo. Weebaze Katonda ayina amaanyi.
Katonda akola ebyewuunyisa. Yimusa eddoboozi, yimusa tali kusaba. Totunula ziza ku maaso go. Manyi bw'oba otunula tuyinza kusaba. Zibiriza amaaso go bulungi. Mukama mwebaza, Mukama nkwebaza. Byokoze birungi, byokoze bikulu. Katonda w'amaanyi. Katonda w'ekisa ekingi, ajjawo ensozi. Katonda addamu okukkiriza kwaffe. Katonda asalako emitwe eri ez'embeera ezibadde zitutawaanya. Katonda ajjawo ensozi n'azifuula ebiwonvu. Mukama tukwebaza ng'ekkanisa. Tukwebaza Mukama nga buli kinoomu. Tukwebaza Mukama ng'ekkanisa. Tukwebaza Mukama ng'amaka. Tukwebaza Mukama nti ggwe oli Katonda ow'amaanyi akola ebyamagero. Mukama tukusinza Yesu. Katonda ggwe omwesigwa. Oluganda saba. Webaze Katonda. Totunula. Zibiriza amaaso go Oluganda. Mukama mwebaze. Ebyo Mukama byakoze. N'ebyo byakola kaakano. N'ebyo byagenda okukola ennaku ezigenda okujja mu maaso. Eri obulamu bwo nga n'ekkanisa. Mukama tumwebaze mu kukkiriza okungi. Yimusa okukkiriza. Yogera eri olusozi eri obulamu bwo. Olusozi kiruwa oyinira obulamu bwo. Mukama mugambe nze ndi muwanguzi n'okukirawo. Ozwa benemare gabriga mesereba. Ribo serereba rakazararabaye. Ebe petemene kabazono no mayerebe. Ribo sararabareba regazoribo. O babuya makazemene gabaga tereba. Riko kosotene maye. Ebe kebene marikariba. Ribo kodoni male briga mezereba yerebe. Rimo zakariba yerebe. Every mountain, Lord God, shall come down in the name of Jesus. No lusozi. Ribo takabari arabagazono mayere. Ribo sarere bare gazoribo. Rimemene katere bare rebo yorubo. Mukama tulangirira. Buli lusozi. Mu bulamu waffe Mukama. Lukakane wansi. Era Mukama buli musajja yende. Buli lusozi na Mukama. Tutemako Mukama emitwe. Mulinyera Yesu Kristo. Ffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Ng'ekkanisa. Ng'amaka. Nga buli kinoomu Mukama. Tutwala obuwanguzi Mukama. Embeera Mukama ze tulimu. Tuwa obuwanguzi Yesu. Tubeere bawanguzi Taata. Tukuwe ekitiibwa Yesu. Oli Mukama Katonda waffe ataggwaawo. Mukama tukoola Yesu. Otuviireyo Yesu. Tuwangule embeera zaffe Mukama. Nga buli kinoomu. Buli mukyala, buli musajja. Buli maka Mukama. Ng'ekkanisa Yesu. Otuwa obuwanguzi Mukama. Yiwa Mukama amafuta ag'akasumbi. Akasumbi kaffe Mukama kaveeyo. Kongere Mukama okufukirira paka ng'ebbanja liwendeyo lyonna Mukama. O ribo zerere bayerebe. Ribo teribayo. Ribo. Lo Jacovo nama lono lo sozi. Yimusa ku mikono gyo. Jacovo nam lono lo sozi. Lo Jacovo nama molenya ya Mukama. Lo sozi. Lo Jacovo, lo sozi.